second half was very dignifying. You hear from the president, and what he says that this country is not governed by judges and lawyers, where I agree. This country is governed by a constitution. Anybody who does not want to obey this constitution should give us our peace by leaving. I am concerned about the tweets of General Kanyarugaba. You saw when he said that he was going to attack the mercenaries in Congo. A few days later, it happened. How are our neighbors going to take us? You crack a war inside, you crack a war outside. Why? Is it the Constitution, Mr. Speaker? The Attorney General has correctly advised the executive to implement the court order. That's a good thing. However, I think that the learned Attorney General is misadvising the General Court Martial. The insinuation in the remarks of the Attorney General is that Court Martial keep holding on to these people until the DPP determines whether or not to take over this matter. I think that that's ultra-vires. Because for all of these people who are being held, Dr. Kizza Besigye, Obed Lutale, NUP political prisoners that have been held for over 4 years now, the Supreme Court said all those matters under the court martial should cease with immediacy. Now, Article 120 of our country's constitution, which provides for the office of the DPP, when you go all the way to number 6 under Article 120, it says that in the exercise of their authority, the DPP shall not be under the control or manipulation of anybody. So nobody is meant to give any order or directive to the DPP. What the learned Attorney General seems to be saying is that now the court martial is going to be directing the DPP to say, we have these matters, you take them up. That's against the law. What's meant to happen, Right Honourable Speaker, is that the court martial is meant to issue with immediacy release orders for these people, because the court martial no longer has any authority over these people. Completely release them, and then the DPP, in her choosing and in her investigations, if she determines that maybe there is any matter that's meant to come before the civilian courts, that can happen. But you see, the two courts are disjointed. Honourable, there is some information, if you'll allow, from... In just a second, Right Honourable Leader of the Opposition, they have actually, from the communication of the Attorney General, they have actually already interfered with the independence of the DPP by telling her to go and liaise. So it is not that the DPP is not under control. They have already controlled her by telling her to go and liaise with the court martial. Can no longer be classified as traffic jam, but a crisis in its own. Ebigambo bya General Muhoozi byalaze ekiriwo kye tuzze tubagamba enkya n'eggulo nti neggwanga lifugibwa amagye terifugibwa abantu. Ssemateeka oyo agamba amagye gali wansi w'abantu. Amagye, the army is subordinate to the civilian authority. Nti amagye gayina kukolera ku biragiro by'abantu, so si bantu kukolera ku biragiro by'amagye. Ssemateeka bw'alambika naye mu practice kati yakulaze nti eggwanga liri ku biragiro by'amagye, kubanga omuntu aziimula ebiragiro bya kooti esembayo ku ntikko aba alina kye yeesiga. Era yatuuse n'okugamba kitaawe nti ssebo ebyo bitulekere, tugenda mu high command naye tugenda bikolako. High command teri waggulu wa Supreme Court. Alinga yalaze actually nti high command yeri waggulu wa Supreme Court. So ebigambo bya General Muhoozi ffe tubivumirira ne sekuvumirira. Era mu lufuutifuuti yeetaaga okubeera called to order. Kitongole ekiramuzi bwe kibanga ddala kikyayagala okusigala nga kirina embavu n'abantu okukkiriza nti bye kikola biri ku mulamwa gwa ssemateeka era biteekeddwa okukola, kirina okubaawo kye kikola okukangavvula mwami Muhoozi, kubanga ekyo bakiyita contempt of court, omusango omunene nnyo singa ddala gukukka mu vinti onyoomye kooti. Ebikolwa ebigambo byayogedde binyooma kooti. Ekyokubiri
kyekyo kye yagambye nti bagenda kukozesa legislative process okukyusa Supreme Court bye yasazeewo mu bufunze nga bayita mu Parliament bagenda kuddamu bataganjula etteeka lya UPDF Act erya 2005 bazibe emiwaatwawaatwa gyonna ejazze mu tteeka eryo oluvannyuma lwa Supreme Court okusazaamu General Court Martial. Mu bufunze ayagala kukomyawo General Court Martial nga bayita mu Parliament. Ekyo nakyo kyabulabe emirundi ebiri. Ekisooka ssemateeka mu nnyingo e92 tekkiriza Parliament kusazaamu oba kola kintu kyonna ekitaataaganya ensala ya kooti okujjako giteeka mu nkola. So tesobola kukola tteeka lisazaamu kooti kye yayisizza. Ekyo Mwami Muhoozi ateekeddwa okimanya. Naye era kyabulabe mu ngeri nti Muhoozi ng'akulira amagye CDF si yaleeta amateeka mu Parliament. Ne mu High Command si be balina okuteesa ku mateeka. Bo baliwo okuliriza command eziva mu mateeka. Kati amateeka amabago gava mu cabinet. Eyo taata we gyakulira. Kakati Muhoozi okugamba kitaawe nti atugenda mu High Command tutegeeke ebbago ly'etteeka. Bo bamalirize mu High Command balikwasa kitaawe alitwale mu cabinet, live mu cabinet ligende mu Parliament. Ng'ate amabago gano gayina kuva mu cabinet ne gagenda mu Parliament, Parliament ne gayisanga etteeka. So Muhoozi ng'owamagye okweyingiza mu by'okutegeka amabago ag'amateeka agayina okuva mu cabinet gagende mu Parliament abayise waayina okukoma. Era ateekeddwa okumanya wa waakoma. Ebyembi nti bamubiibiise nnyo. Mwami Yoweri Museveni alese nnyo Muhoozi okukola ebintu ng'omwana anaakola ekyejo ewaka ne bamunafuuka musibya byayi. Kati Muhoozi ebintu byonna abikola ng'abikolera mu maka ga Kaguta, tabikola ng'akola eby'eggwanga. Ate ekyo kyabulabe nti eggwanga liba ligenda kuwaba. Kati Muhoozi gyatutwala yeringa South Korea gyeri nti Prime Minister yaliko ng'agamba nti nze mbatwala mu martial law tugenda mu nfuga y'amateeka. Parliament nemuyikaliramu. So tusaba bamemba ba Parliament baleme kukozesebwanga katambaala, baleme kukozesebwanga ebintu bye bakozesa mu by'ebigwagwa, babenga bayimirirawo ku magulu gaabwe bagambe nti Semateeka awa kooti okusalawo bye yasazeewo era yabisazeewo gesinzira ku Semateeka. Ekyokubiri ennyingo e92 ekugira Parliament obutayisa tteeka lyonna lisazaamu bya Supreme Court. So baleme bakozesa nga kapiira kagali mpitawa, bakkirize bagondere ebiragiro bya kooti. Era n'ekirala Muhoozi kye tumusuubiramu akaseera kano kwe kumenyawo ebigambo bya Zaayogera. Oyo Besigye wakugibwako omutwe, oyo Besigye wakuteeka kalabba ku Heroes Day nga 9 ogw'omukaaga n'ebifaanana we bityo. Kati kino kikulaga nti ali mu mupango ogwo. Tumusaba Mwami Muhoozi ajje ekigambo ky'okutta Besigye mu kamwaki, kubanga ebigambo ebyo byabulabe bijja kusuula eggwanga lino mu ntata. Ebigambo by'okuga nti oyo Besigye nja muteeka kalabba, oyo Bobi Wine nja kumuggyako omutwe, oyo Ssemujju nja munyiga obusajja, kwegamba ebigambo ebyo byabulabe bigenda kutuzaayo emabega gye twali tulabe eggwanga lyaffe nga ligudde mu ddubi tudde mu kitirimbula bantu. Simanyi oba Muhoozi afumiitiriza ku bigambo bino byajja ayogera. Okusaba kwaffe ku order gye bayita habeas corpus mu kooti nga tugamba nti kooti ye yasazeewo nti General Court Martial erekerawo okuwozesa abantu ba bulijjo, era ne warrant gye baali basibirako Dr. Besigye na Obedi Lutale ne bano abavubuka ba Nuupu ba Bobi Wine ba Machete ne ziggwako. Kakati baliyo bweru w'amateeka. Twasabye edda kooti eyitembagirawo Mukulu Kiwanuka Kiryowa wamu ne Commissioner w'amakomera Mwami Byabashaija bajje bannyonnyola akana n'akataano Dr. Besigye ne babasibidde mu tteeka ki, era nga twagala kooti w'ekiragiro ekisembayo nti babatembagirawo babate mu bwangu awatali kakwakulizo konna. Ekitwenyamiza nti kooti egambye babadde mu workshop olunaku lwa Joseph Mayadde mu Judges Conference, ate olwaleero babadde n'omukolo ku High Court ogwa Lawyers Day. Katusuubire nti ku Monday ku makya bagenda kutuula ekiragiro ekyo bakifulumye.
ebigambo bya General Muhoozi byalaze ekiriwo kyetuze tubagamba enkya n'eggulo nti neggwanga lifugibwa amagye terifugibwa bantu. Ssemateeka oyo agamba amagye gali wansi w'abantu. Amagye, the army is subordinate to the civilian authority. Nti amagye gayina kukolera ku biragiro by'abantu, so si bantu kukolera ku biragiro by'amagye. Ssemateeka bw'alambika naye mu practice kati yakulaze nti eggwanga liri ku biragiro by'amagye, kubanga omuntu aziimula ebiragiro bya kooti esembayo ku ntikko aba alina kye yeesiga. Era yatuuse n'okugamba kitaawe nti ssebo ebyo bitulekere, tugenda mu high command naye tugenda bikolako. High command teri waggulu wa Supreme Court. Alinga yalaze actually nti high command yeri waggulu wa Supreme Court. So ebigambo bya General Muhoozi ffe tubivumirira ne sekuvumirira, era mu lufuutifuuti yeetaaga okubeera called to order. Kitongole ekiramuzi bwe kibanga ddala kikyayagala okusigala nga kirina embavu n'abantu okukkiriza nti bye kikola biri ku mulamwa gwa ssemateeka era biteekeddwa okukola, kirina okubaawo kye kikola okukangavvula mwami Muhoozi.